Commit all head teachers, all deputies, all the people that are in charge of these exams, our area supervisor, our chief scout, our assistant area supervisor, and everybody that is going to be running these exams. Father, I want to pray for divine health for each one of us as we run the examinations, King of Glory. That as we travel on the road, we shall not knock and we shall not be knocked. We shall not have any accidents, King of Glory. That you shall go before us, go beside us, go with us, and make sure that we Our lady Alex, New Hope, Omega, Omega. Bakuai di Bakuai. Lwaki osula wala n'essomero? N'ebbeeri ze zino ze tukozesa. Wali bubi. Katimbo Godon, Headmaster ku Hilton High School e Bukono. Olwaleero tuva kufuna bigezo byaffe ebisooka
ebibuuzo ebisooka olunaku olusooka tubifunye era tubitwala ku ssomero. Tulina okukkiriza nti bijja kutambula bulungi. Tusaba Mukama Katonda atuyambe, ayambe abayizi naffe ababitambuza nga tubijja wano n'okubitwala nga babituwandiika n'okubizza atutambuze bulungi. Abayizi tubagamba baleme kweraliikirira kutya kubanga ebigezo bino bya bulijjo, weewaawo bino bya ggwanga naye bajja kuyita mu linnya lya Yesu. Tusuubira nti baabateekateeka era bali bulungi bajja kuyita. Nga muko tufunyeko issue yonna ey'abaana abaganiddwa okusoma. Nga mukono tetulina issue yonna y'abaana abaganiddwa kukola bigezo, era nkubira omulanga bahead teacher bannange abayizi bayinza okuba nga tebanayo school fees. Tubaleke bakole then tulikwata results zaabwe bakiriyalinge school fees naye nga tubaleke bakole kubanga ekyamazima beetegese. Ensonga y'abasikawutu abe boogeddeko nti ntono nnyo mugenda kukikola mutya? Sikiwanga basikawutu batono, oyo alabika olulimi luwabyemu buwabi. Basikawutu bangi era ffe baatubriefinga era bakama baffe baatutegeeza nti basikawutu bawera era tusuubira nti buli ssomero ligenda kufuna sikawutu, ebibuuzo bitambule bulungi okubirondoola. Tukubiridde bahead teachers ffe nga mukono kati nze head boy wa station yaffe, naye head teacher alina okujja ne identity card emwanjula. Bw'obanga toli head teacher tetukuwa bigezo kubanga tetukumanyi, okujjako nga tulina appointment oba olina school ID. N'olwekyo abamu tubakaluubiriza era erya supervisor atambudde naye agenda akakase ddala head teacher oba. So tukubira omulanga abakulu abatandisi b'amasomero, abasomesa bano abapya bwe tuba tubalikulunti tubawe school IDs, tubawa appointment basobole okubanga naffe bennyini ababakulembera eno kitwanguyira okumanya nti ono kituufu